Omuzannyi wa Romantic Entertainment agobeddwa lwa bwenzi akatambi nkalina ngenda kubeera nga nkakuwa butereevu mu maaso awo. Ate ensonga za King Saha ne Chameleone zikutte wansi ne waggulu era omu ku bo akubiddwa ngenda kubeera nga n'akatambi nako nkakuzanyira butereevu maaso awo. Nkwaniriza ku Jika Media wasuza otya ogamba otya kansubire oli bulungi. Video eno gimpere like, subscribing atanaba ku subscribinga n'endowooza y'osobola okubeera ng'oginteera butereevu mu comment section. Mumanyi lwaki abayimbi bavuga ne bagende nakawuka? Mumanyi lwaki abantu bagende nakawuka buli kaseera? There is something. Nze manyi lwaki abayimbi bagende nakawuka. Si bayimbi, si baki. Nsanga buli muntu wallahi ng'agenze nakawuka. Wallahi nsanga buli muntu ng'agenze nakawuka. Nsanga buli muntu yenna alwadde lisonga lyazimbye, omuntu ow'olubuto anoonya obuyambi. Saasi honorable, saasi MP, saasi kansala, saasi minisita, saa muntu nga mmwe. Jase ekyenjawulo nze kye namulabamu ayagaliza nnyo. Tugenda kusooka tujjewo n'ebya ttiimu. Ne megamba mbu ttiimu King Saha, ne megamba ttiimu gundi. Nze ndi ttiimu kwagaliza. Otegedde? Nze ndi ttiimu kwagaliza. Ttiimu mirembe. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oshegedde ttiimu kukolagana. Wano kuliko amateeka agafuga. Uganda ina amateeka gayo agagifuga. Yafuna dda amateeka gayo mapya galuddeko. Woga wakanyanga ogenda. Etteeka erisooka ndikubuulire nga ddyo lya ddala. Kyagulanyi tasobya. Ekyo nkibalaamira. Ekyo nkibatumye butumi sikibagambangako bukyanga mbeerawo. Bulijjo mbagamba tagambwako takola ki. Etteeka erisooka wano mu Uganda ng'oyagala okuwangaala n'okusigala ng'olya kamere. Salute to every comrade. Mwebale nnyo wamma. Tasobya. Taddibwamu. Tayanukulwa. Tomusitukiramu bino bemusitukiramu bantu. Tomwepanguliramu bino bemwepangulirira ku bantu. Tomuyisaamu gaali bino bemuyisaamu eggaali. Oli kabe pikipiki kebe train temuyitamu. Olaba abantu manyi muyisaamu bunyonyi ne bugwa. Osegedde? Wano waliwo ensonga nga toyina zoogerako. Wano ng'olina kusirika busirisi. Ennaku zino wonna wobevengera n'oleeto akamwane kakyama ng'otema ng'oyitawo. All the music done by AK47, my bro, the late. All music, every song was backed by Saha. Buli luyimba lw'omugenzi AK47 wamma. Rest in peace, my bro. Rest in peace, my bro. Buli luyimba lw'omugenzi AK47 lwali lubakingibwa King Saha. Backups ze. Buli luyimba. Olumu AK teyabanga nayo. Genda okuddayo ng'oluwulira nga Saha yalubakinze. Ebaluwa, eneliranize ebaluwa. Na yatuukako nga buli luyimba lwempulira lulina okubaamu eddoboozi lyani. Nze AK47 ye yaŋŋamba okukola ne King Saha oluyimba. Nze AK47 ye yaŋŋamba onokola ne Saha. Baali bakoze oluyimba luyita musajja watu oluusi n'ovuma ayira. Kati Ekena ngamba kola oluyimba ne Saha. Sente baali bazinkuŋŋaanyizaamu na kugula mmotoka. Bino mbe bagamba bakama bange mwe kambabuulire n'amazima.
Bali bangambye ngule emmotoka ng'abantu bankuŋŋaanyiriza nve ku bigere. AK-47 n'aŋŋamba. Yaŋŋamba gwe olulo lujja kwata. I didn't know. Saamanya kye yali ategeeza. Okitegedde. Ne AK-47 yaŋŋamba gwe olulo Kabako. Your song with King Saha. I remember that was the last supper. Yes, buterevu kansubire mu mwewuliriddeko oyo ye mukulu Kabako ng'agezaako okubeera nga naye awa endowooza ye ku lutalo oluliwo mu makkati aga Chameleone ne King Saha. Tujja kujjukira nti okuva olutalo luno we lwatandise abantu bangi ab'enjawulo naddala abayimbi bavuddeyo ne babeera nga bawa sayidi yaabwe nga buli omu atubuulira either ali ttiimu Chameleone oba ali ttiimu King Saha. Mulimu n'abayimbi be nagambye abaasanyuse okufa obufi era nga batandise n'osindikira King Saha sente ku ssimu nga bamwebaza okubagambira kasajja nga bagamba akasajja ffe twali twakatya akasajja twali twakakoowa twakatya olw'empisa zaako nga tetulina tukagambirako naye ke wayogedde ogwo musalaba gwe watutikudde weebale nnyo era weebalire ddala. So King Saha akasente bu message bufuuse bu message bamuweereza sente nga bamwebaza okubagambira ku kasajja kabadde kabalemeredde ebbanga akabadde kabalemye okugambako ebbanga ddene nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Anyways oyo yabadde Kabako ndowooza naye omwewuliriddeko ng'atenda omutima omulungi King Saha gwalina era ng'alaga ng'agezaako kutegeeza ng'agamba nti waliwo ensonga enneekusifu ereetera abayimbi n'abantu abalala ab'enjawulo obutava nakawuka King Saha gy'abeera. Jjukira King Saha abeera nakawuka era ng'ono buli lunaku tukeera tulaba zi vidiyo ng'abayimbi bamukyaliddeko abantu ab'enjawulo bamukyaliddeko kwegamba ng'ewuwe tewaggwaawo bantu ekitegeeza nti ono ye muntu w'abantu ayagalwa abantu aba buli ngeri abantu aba buli kika si bayimbi bokka wabula n'abantu abalala tubalabyeko nga tebava nakawuka wa King Saha. Ekitegeeza musajja mulungi nnyo, musajja ayagala abantu ate era ng'ayagalwa abantu. So olutalo lukyali awo naye nga sofa abayimbi buli omu alina gw'asayidinga naye. Mulimu abasayidinga ne King Saha, mulimu abasayidinga ne Chameleone. Fe tujja kubeera nga tubatuusaako butereevu wano ku mukutu gwaffe ogwa Jika Media. N'omukyala full figure naye alina byayogedde ku King Saha eringa ye bwe mumanyi ye yasabuliddewo dda King Saha emu bbiri yamutadde dda ku ttaka n'akatambi ngenda kubeera nga nkakulaga butereevu mu maaso awo nga full figure atabukidde King Saha bubi nnyo naye nga sinaba kubanga mbalaga akatambi ak'omukyala full figure kansoke mbatwala ate mawulire aga Romantic Entertainment. Side eyo waliwo amawulire agaguddewo era nga gamaze akabanga nga gatambula lwakuba temunaba kubeera nga mugategeera nnyo. Iyi mikolo ndowooza mugijjukira egyali eja Maurice Jordans oyo gwolaba ku screen ebakola emikolo omwaka ogwo ogwa 2023. Mikolo gyali gy'amaanyi nnyo, abaana ba Romantic bonna baggwayo ku guno omukolo ne bajja ne babeererawo kyali waabwe Maurice Jordans. Naye we twogerera essaawa eno Maurice Jordans yayawukana n'omukyala naye omukyala ebigambo byayisinganye ennaku zino ku mukutu ogwa social media si birungi wadde yadde n'akatono. Simanyi oba omusajja akyamwagala oba omusajja alina bye yamukola nga ddala omukyala byamunyiiza naye ng'agaliwo galaga nti bano okweta kyava kuba nti omwami yali mwenzi nti era yayagala n'omu ku ba relative ab'omukyala. Kitegeeza yayagala omu ku b'eŋŋanda ez'omukyala. Kankulabika nakatambi ng'omukyala agezaako okunnyonnyola n'oluvannyuma ate tubeere nga tweyongera maaso n'amawulire amalala mangi nnyo nnyo ddala. Mukwano teyakwana na maid omanyi omuntu okudda nange maid kyanjawulo n'omwana relative. Maid ne relative byanjawulo bannange. Omuntu okwana maid n'okwana relative byanjawulo.
Kati ono Abubakar agamba mbu Morris yali yatomera. Genda mu kabokisi ko mubuulirire n'okulekera okwana abaana abato. Kubanga nange nali namutomera. Nnyo nali namutomera. Ate nugambe nti nno ove ne kukwana abato ogambe nti alina ne future eri awo. Ne future talina. So genda mu kabokisi omubuulirire. Bakaaba begayirira mama bakaaba toli mukaabi ayayayya oli omwana wefumba akaaba bane oli omusajja akaaba mama he can cry ate weyetonda tosonyiwa kakati osonyiwa otyo omusajja bannaye bantu mmwe you people do you really think osonyiwa otyo omusajja eyadda ku mwana naye omanyi do you know what it means omwana okutula nakunarratingira do you know what it means omwana okubeera nga talina nawakudda omwana nanoonya nejjalaga naye ng'omuntu omukulu alina n'abantu ab'okuli amazeeko omwana emirembe. Do you know what it means? Do you know that torture to the child? Tuve mu byokusaaga. Do you know what torture to the child? Butereevu oyo nno ye mukyala oba eyali mukyala wa Maurice Jordans Kaweesa abamu mumanyi azanya emizannyo mingi nnyo egya romantiki omwami Maurice Jordans. Kakati oyo yali mukyala we era emikolo ndowooza mwagiraba. Oyo yali mukyala we ng'agezaako okubeera nga alambika ensonga. Tetumanyi oba akikola mu kubeera nti omusajja akyamwagala. Omanyi omuntu bw'akukyawa nga akyakwagala abajja kwogerera amafuukuule, abajja nakusalako ekigambo, abajja tambuza ebigambo ebitali bituufu, agezeeko kusiiga ekifaananyi ekibi, akulabise mu bantu nga gw'omubi wadde niwe kuba nga ye yali omubi. So oyo mukyala yali owa Maurice Jordans Kaweesa ng'agezaako okubeera nga atunnyonnyola. Wabula ekyewuunyisa mbino ye mukulu Maurice Jordans Kaweesa okubanga tannavaayo okubeera nga ayogera ku nsonga zino, ekitegeeza musajja yakuzibwa. Tannaba kuvaayo kwogera ku nsonga zino, tannaba kuzoogerako wadde yadde omukyala ye abadde atandise okuweereza ebigambo by'owulira nti omukulu yandivuddeyoko ne yeewozaako oba n'abaako ne byayogera, naye asirise. Ekitegeeza omusajja ono yakuzibwa, ekyamazima tamala googerayogera. Ensonga ezimu tamala gazireeta mawulire. Era singa omukyala tavuddeyo okwogera, tetwanditegedde na kutegeera nti oba bano baayawukana, tetwandibitegedde. Naye oluvannyuma lw'omukyala okuvaayo okwogera, lwe twategedde nti bano baakola ki? Baayawukana. Naye kisinga okwewunyisa nti ne ku bigambo omukyala byonna byali mu kwogera, munnange Maurice Jordans tannaba kubeera nga ayanukula, tannaba kubeera nga zino ensonga azoogerako. Ekyongera okulaga nti omukulu ono yakuzibwa. Omukulu ono alabika ng'omuto naye amagezi nga gakolera ddala bulungi nnyo nnyo. Jjukira bano balina n'abaana ate nga social media etereka. Ekitegeeza bino byonna byonna ebyogerwa essaawa eno, omwana bw'anaakula ajja bisangako ku mukutu. Social media eno etereka. Gwe ne bw'okakwata akatambi n'okajjayo ku social media giwakassa, waliwo abaakapositinga ate ku pages zaabwe. Omwana w'anaaba akuze, ebintu ebyo aba asobola okubisangayo n'agamba nti taata ne maama bwe biti bwe byali. Twegamba mu bintu ebimu tusaana okubeera nga twewa ekitiibwa. Era Maurice Jordans yakoze bulungi nnyo okusirika n'atayanukula mukyalo ono, era singa asigala akikola bw'atyo n'atamwanukwirirako ddala. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media, era nga gwe nawe nataba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Toyagala kutandinga on notification bell yo, Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onawuna tokaskipinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo, Butereevu video ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatubira ebweru w'eggwanga kusana mmwe, mwabatubira n'awaka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Butereevu wekumire bwekumizi ku mukutu, tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo. Oba oyina endowooza yo osobola oggimpandiikira Butereevu mu comment section. Kale munzikirize mbeerekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.